Yes, for additive ujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribe ngato nyigende kade jimpeleka like video but medeka abali Saudi Arabia bahori na wasinza mugwange lya Oman bagamba nti muri bamanyo kubanga mugifore nga bagita for additive jimpeleka like video no comment section where ya wakabuntira mu comment section SB4 media Embeera senongi mu Ddwaliro essaawa zino kati bwali musajja mukulu Bambi pichi zempaka za muletedde obuzibu okubanga Amaguulu essaawa zino okugulu okumu kwakosebwa eregumba lyakoze ekiri akotusabula information eva eraga nti okulu kujja kwa kuddamu kola kikubanga kugata egumba jija kusoboka okulabika nga liddamu kola ki okubanga haligata nga Embeera senongi Embeera yo senongi ku side ya SB4 media eranga amunanga jukira pichi zempaka zabadde ngenda kuzo mwezi 19 omwezi ogwa November omwaka ono gwa 2023 zabadde galuga pichi ezo zaviddeko obuzibu okubanga munnange essaawa zino yafuuse mulema okugulu okumu kwakosebwa wabula information etambula eraga nti abasawo bakasiza nti eggumba lijja kuddamu ligatte liwankubale lyakoseddwa nnyo nejja kuddamu likoleki lijja kuddamu ligatte pichi zempaka SB4 media munnange azaagala nnyo ng'ogyeko bino ebyokubanga media personality akwasaganya ebintu byaki byoku media ayagala nnyo ne pichi zempaka azaagala Bambi ebiseebisinga manye ebiseebisinga omuntu okubaka ekintu kyo achievinga mulina okubaamu ebisoomooza era SB4 media yenga ye essaawa zino akikiriza nti ebisoomooza ebimuku ebisoomooza ebiri mu pichi zempaka byebyo mulimuko okumenyeka n'oddamu n'okola ki n'oyunga ng'omuntu wobeera ng'oyiga pichi amanya nga egaali pichi mubaamuko pichi okukuba oba egaali okukuba n'onuubuka naye ate omwana okola ki omala nona kibategeeza nti SB4 media essaawa zino alimu ebyo ebisoomooza kubanga pichi zempaka azaagala nnyo ate ebiseebisinga bagamba nti bwogezako ekintu nokifunamu ebisoomooza n'okiremerako kibategeeza nti ojja kubeera successful mu kyo era nga kisoboka SB4 media okubeera omu kwabo abavuzi ba pichi zempaka mu ggwanga Uganda lyonna abasinga okuzibonga abasinga okuzibusa abasinga okuzivuga abasinga okuzikyanga SB4 media musajja watu akikiriza ekifaananyi ndowooza okirengera ebifaananyi byo munnange era nga ebifaananyi ebimulaga nga mulema omusajja yalimadde okugulu nga abuzibwa avudde ku pichi zampaka pichi zampaka zezavuddeko obuzibu pichi yakoze ki pichi yamukubye okakananga eggumba Bambi likyamye eggumba lyakyamye era nga pichi zempaka zezo zibabaddemu betundu byawali egaluga ennaku z'omwezi 19 mwezi ogwa November badde bazita Uganda National Motocross Championship munnange zabadde betundu by'egaluga ku Victoria Raceway Park SB4 media yakosebwa nga embategeezezza yakosebwa naye nga pichi zempaka azaagala nnyo ono agamba nti ajja sigala azibonga ne kasooka akole ki kasooka awone zomulengerawo yali yeetegese nga yeteekateeka kola kikubanga azibonga ne munaye ate byavudde oliza tuzabadde mbi tizabadde nnungi naye nga akyalemedde kubagamba bw'olemera ku kintu omwana okifunamu omulama bw'okiremerako ennyo n'obeera nga okisigaddeko ng'okiremeddeko omwana okifunamu success ey'amaanyi bagita Fali TV subscribe atonyigene kale batumendeka abali kata Saudi Arabia Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga bamuyita musajja mukulu SB4 media pichi zempaka zaleese obuzibu azaagala nnyo era n'agamba nti ajja kubeera successful kubanga omuntu n'oba oyiga kagaali era ofunamuko ebisoomooza omala osobola okugwa ebigo n'onuubuka amaviivi n'onuubuka amagulu n'onuuka amagulu pichi n'onuuka amagulu ekuba n'onuuka amagulu ng'ogiyiga onagamba nti naye pichi zempaka ajja kubeera successful muzo abasinga bali tebakimanyi nti SB4 media abonga pichi kyajazingiremu olw'ensonga nti azaagala nnyo monye bisesinga omuntu oba ane passion ku kintu oba okwagala ku kintu omwana okola ki omala n'okiyiga era nga ajja kuziyiga nze nkiwa ajja kuziyiga newankubadde kali yafunyemuko ebisoomooza okwaga essaawa zino alina obulumi mu kugulu kubanga
eggumba eryo kubanga likyamye okukuluka kulina okuba nga kolaki kulina okuba nga kukuluma era nga kukutujja naye ajja kifunamu nze nkiwa ajja kukifunamu ebiseera singa bwalemera ku kintu ng'okinamu okwagala okw'amaanyi omala n'okifunamu ebisoomooza bibaamu kati bino bimu ku ebisoomooza ebiri mu muzannyo SB4 gwakola ki gwayagala okuba nga ayiga ogw'okuvuga pikipiki z'empaka bye bimu ku ebisoomooza naye nga ajja kugiyiga ajja kuguyiga bulungi ate ajja kubeera omu ku abo batop mu ggwanga Uganda era SB4 kyakola kikyayagala kyalwanako kisoboka okubeera top kubanga bino ebisoomooza biviirako omuntu okubeera successful gemazima biviirako omuntu okubeera successful era nga wabeera agala pikipiki z'empaka nga yalemadde okugulu kwakoze ki kwalemadde eggumba lyakyamye ne kuwona bulungi nnyo asigale ng'agezaako ajja kubeera successful era SB4 media kikola ki kyekimulimbongo agamba nti ajja kusigala alemerako kubanga akiwa one day ajja kubeera w'amaanyi omu ku abo abasinga okuba nga bavuga pikipiki z'empaka mu ggwanga Uganda mwena mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga comment section bweri abakabuntira mu comment section ate sigale nga ofollowinga bagita Faad TV gi comment section abakabuntira mu comment section ate subscribe ng'onyigene kale bagita Faad TV abali Saudi Arabia mbatumeddeko Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga mbagamba nti muli batabu nnyo muli babode nnyo eno bagita Faad era ngeno bagita Faad TV uji mwena mbebaza bagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga nsonga za SB4 media banaye batimu SB4 mumusabira omusajja asobole okuba nga hawono kugulu kumutujja muli munda eggumba we likyama olimanyi golabo omenyeka mu nkono eggumba likyama n'olyanga wenna gukutujja bitya ne gweyoka guzimba gwonna ne guwaga ne musajja tuyakoze ki yamenyese kugulu nsonga za pikipiki z'empaka oba olina okubisuubira mu biseera bisinga pikipiki z'empaka simanyi n'okkuba abo abantu abazima nnyo bulungi nyabali professional ate nga SB4 just yakola ki yakabingira mu biyingizi n'ebiseera bisinga bw'ofuna ebisoomooza biti mirimu gino bwe giti pikipiki z'empaka motoka z'empaka oba ojja kubeera successful mu bulamu bino biba bisoomooza biba bisoomooza buno just bwamukobo buki omukobo kale consequences omukobo bwamu obusoomooza obutonotono obukola ki obuyambako omuntu okubeera successful era nga SB4 media asuubiza okuba nga alemerako kuba nga asigala alemerako mpaka naye nga munnange awo yali amaze okuba nga azambalira nga tanaba kuba nga amenyeka ogulu ng'agenda kukola ki ng'agenda kuba nga ayolekera okugibonga pikipiki eggaluga babadde eggaluga zisalonga ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa Novemba oyakola ki oyafunira obuvunaanyizibwa omulengera ng'ayolekera ng'aboolekera kuzibonga kuzisitula mu bire kuzambusa mu bbanga bagita Faad TV musubscribinge ate musabire SB4 media mbere bulungi mweraba mbagala nnyo banna